Minister bambalayide but abana abaliko obubuuza tebakkiriziddwa kulayira president nti akyetegereza nsonga zaabwe yataddewo n'akakiiko okutula mu bintu ebyo kakati President Museveni yabadde ayagala bano abasatu balayire abaliwa Adonia Echedu ne Mwara ne Shatisi era nga tebajja kulayira kubanga Shatisi muwala wa Samu Kuteesa muganda wa mukyala Jeno Muhoozi oyo sira bansonga kitaakole ki Adonia okimanyi alina oluganda ku sagalo yogere byotaka kale it's alleged alina oluganda ku President Kagame it's alleged kale boyagala nkyogere weefula mu but is it an issue mpuliriza is it the issue of ani alina oluganda ati government ya Museveni mpuliriza government eno kungu nga toyina yakumanyi tosobola kufuna mulimu kyekitwala abana mu bwakadaama I thought it's Museveni buli muntu gwawe ekifo abayina kyali wadinga bwaba tazanya politics abasasula family ya mubeera mu rutalo bala minister yali mu wadinga kolachi bala mu yateka sente nyingi yo mweni alemu bala mu yatuka ko ekisanga wola ne ku government katika nkowe byama bala mu yawola bantu kakati bayina sente zibagenda kumusasula nga bayina mu aba minister kumulimbira limbirawo kanati zenkuwa bwino ategoze gombo mbuziza zenkugamba ono musajja sola kuwa kifonga takuli wadinga tambaga benti kungu muuli akuledi alumirirwa abantu mbukungu agenda ko chata kufuna munagamba three characteristics of President Museveni kanzi kudiremu he's an exploiter target worker use wacha tonkoma atonza yewe kati ba minister bona batala yidde bagenzo kizula nga bamenya teka zinali sigana kugana Dr. Muganga singa yamenye teka kubanga taiwa yakulaga nti agoberera ki nina bali basazaamu baba wa obwa minister nga tebanasaza mbutuuze bawandika buwandisi bu email parliament there was selective justice parliament yabayisa yabayisa nga tebana confirminga kyakugana butuuze that's why Muganga okuwogana kwe kuvuddemu ebibala Muganga yewina kubanga ekiruma Muganga afuna $1,500,000 ku Victoria University Muganga ku Victoria University ayina obuyinza bonna naye kungu nagambye Dr. Muganga naye ko uli kibaita selective justice waluma tisinga bonna babasuula kungu ntunulira nga nkusomesa professor yasomesa tunula professor nga asomesa ngira nkulabira wana ato saa usirabika bulungi kunguva mukuseka ntunulira professor baba asomesa mutunulire oli ku screen yango tunakibaita body language omuntu alimba bobanga okwana omukazi kankuyigirize omuntu nulanga maaso bobanga okwana omuzungu business oyina when you blink an eye ngomuzungu amanya olimba kati ai gundi contact kintu kikulu tisinga bali babayisa singa bali batukiriza ebisaanizo Muganga yekana abanga yatayina bisaanizo Muganga yali amenye teka yali akivamu nemo yava mu committee bali babayisa okuba ngambi oli muganda wa President Kagame oli muganda muwala wa Samu Kuteesa Echedu gisimanyo kubikwatako kubanga bali batidde ekyo nenga bonna bali bamenye ba mateeka Muganga ne bande bonna ziwandika empolereza Muganga mukwano gwange bwe kuba kyateeka bonna bali bafu aba batalayidde era nasanyuse muteba nengamba at least justice can prevail kitegeeza ki kinyonyere mu Luganda obwenkanya nzinfa bwenkanya sifa Muganga afuke minister kuba Muganga ne bafuka minister talina kyagenda kufuna ebituba byafuna is a professor he's over kumuntu ya promoting a university nga ina abana bibiri kategenda mitwalo gumu kitundu ompulira bulungi nze kungu nakugamba ekigambo kino ntunulira nagambe ayi witness abajogenda maso nawe nakugamba kungu newe nikisanga bakunyigiriza ndiwolereza gwe nze wemba nwanira abanyigirizi basina kibenda kya byabufuzi ati wakyogera kitufu nyingire wagasumba misana kulokona tugenda wanabanja ba promoter bona mu gwanga waliyo tumukunde wali ku office waliyo tumujeno tumukunde waliyo Honorable Balamu waliyo minister wa finance waliyo ngenda ngo mukulembeze ompulira bulungi ekugamba nti ensonga z'obukulembeze nzimanyi kibaita obukulembeze okimanyi kubana kibaita good leadership skills toba na bana na byana bono batwalira wamu bono bakola kyenkanyi nilwaki government ne ina bana ne byana so Muganga yabadde afuuse kyana kati neyerwanako because bali bo in Uganda ne Muganga kimulage buli muntu awagira government eno talina kibaita selective justice nira government yegande bali basoke bayimirire anti nsonyi
ate bajja kuyimira bajja funa engeri babazaayo ate nekyokubiri kankakuwe komiti ya taifa wesiba olukoba nkuwe bwino abayisiza bano wesiba olukoba nkuwe bwino buli mulembe President Museveni abaako diversion egyakola yabadde ayagala kuggala kintu kya mama Janet butajja ng'ayagala bamukonfamingire ku Zoom n'ateekawo diversion ya muganga tetutesije tuliko ezo mu luzungu ati bagiyita budget theory. Those are called conspiracy. This is budget theory. Conspiracy theory. Not a conspiracy keki. What is a conspiracy? Kyoli mukola kati. Ati bakiyita batya conspiracy. Conspiracy. Muluganda nyizo butamanya kinyo. Kakati President Museveni mugezi amanyi politics. President nebyobufuzi tomwawula. Kafulu. Jukira yefudde kino ekisanja agenda kutambulira ku mateeka. Simanyi kisanja hakuna mchezo. Mama Janet yaluwa ngati bandamo. President Mama Janet Muveko. President. Soko chuudi. Yogera yayongedde okukkaatiriza ensonga y'okubeera nti ku kisanja kino no more sleep baminisita abeebaka nebalabudde yage ku luno nga beebaka ki kakati kanko muze mungi w'ebbanga lyonna nyini yate yasonyiye Anita Amongo ani yageti yamusonyiye olaba yagenda mukola ki kankugambeyo kana akaama ne bwe ndi banfudde mukajjukiranga teri muntu asobola kulwanyisa nguzi mu Uganda nga President Museveni akyali president kuba ye kennyini kitegeeza nguzi omanyi obusungu obuliwo between ye ne mutabanyi we ne Kabanda Chawuliriza Talk to the Nation. Adam Kungu ne Andrew Mukasabajjo twogera nsonga ku nsonga ezo zennyini eziruma bannayuganda buli lwa Monday okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'ekiro ku Radio 4 Ensunsuzi. Koche kome musa kutonyeza Hausa Radio 4 Ensunsuzi Adam Kungu. Genda osome Twitter ya Kabanda. Mwami Andrew Mukasabajjo. Genda osome Twitter ya Kabanda. Yes sir. Yagambye teri kintu kirumanga kulwanyisa nguzi nga atama najirabye wajirabye nkambwe mu kati waliwo olutalo lw'amaanyi wakati wa Piero yine yeni alemu jukira Piero yabadde yekute kulwanyisa corruption naye kitata wabaga wacha wewe mujje mpola. I'm the king of corruption. Kabanda yalaze nti president alinge yasonyamo kakati atinga kumanga President Museveni is a politician. Kabanda nalago okutya nti kankusomese betu bade twogera ku nguzi obasonyiye ate baje batulwanyisa. Let me teach you kungu. Kati President Museveni yali alina kyayisaawo tiyakwata kamongi moyagala mu kunguzi mbu ye muluma ono omusajja talumirwa bwanga yali alina byayisaawo politically kuleta ati wakanaki kati mission yawedde yagenda muleka agende mutaala ezo theories zo gati wala bebi budget theory abantu bali mu budget university amwe professor my friend kakati mission yoli kati ye muhozi bamuzanyisa mission ngamanya ali mu byaddala byanguzi byaddala kubanga tata we yize kati jeno muhozi ne Kabanda ambanenya tebamanyi oli ye is a politician oli after kungwa nyongera kochi gendo be azilonga zinzende mu ntebe gendo kole no more sleep byogera kuchamukiriza abantu byogera kuchamukiriza abantu koga ati amanyi bana Uganda tebabukira kakati mu Uganda teri muntu ya mastaringa Uganda nga President Museveni ngero yagala okubira disappointed bakwatanga muri wenguzi n'omu pozi muno bubwa waba bajjo kasuka kujirikiti ajaga kano kankasibe kano agera natulwa munagamba kano kakunguka kaluwa na mawulire kalidde enguzi ne yefula akusibi netasobola kusiba kibayita big fish gotomanyi muhozi na tata wente nakuzo bayizo kwata obadde ne namba 2 obadde ne minister Mulamba Agnes Nandutu wuli ali kakati minister wawa abadde minister wa zunguru yali abadde ko minister era basiba bazunguru kati njagala ampeyo big fish Nandutu yalina amanyi kuseya amabati ago abadde minister kati yalina amanyi lwaki mpayo big fish ne mujibasiba amabati chengambi ngukiserwa jokota buli lokolera government eno manje nakuyo nti in case of any mistake baja kukasuka kujirikiti ba big fish baito because the government ina abana nebyana mwami bala mu yesimbye mu nsonga ya Paulo Kafero kye kintu okutusanga jigusiza ndi ku radio ya Balamu buchanga agenda mu office Balamu oyo abadde nga meeting abantu mu office abenjawulo ze sibaga nti changu bako office ya Balamu otuka wali simanyi ba mu local government anachikola simanyi ba mu local government anachikola nga bwabadde mu youth nga yabadde minister wa Uganda yonna omuntu ayina ekizimba ayina amambuluga mama yatwala ettaka
ngabadde akola ensonga za Ministry of Land, akola ensonga za Ministry of Water, akola ensonga za Ministry of Health, ng'abantu basimbewa bbala mu kungu. Nagendako n'emitwalo gyange enkaaga lumu. Nsiba nkyogera kino. Nafundikira Ministry enjiresemu emitwalo gyange 4, bbala mutagasasula, ngera bbala mubanja emitwalo gyange 4. Walika mugaji. Omukazi yajja n'omwana ng'ayiika endusu. Ng'asula luzira ku prison. Ng'ate bamusuza mu kiyumba kya nkoko. Ng'ayagala bbala mwamuyambi. Kolo nesanga bbala munankabire ennaku n'angamba nagabye ssente zonna zimpeddeko nsigaza emitwalo 10. Nyamba ompe emitwalo 5. Njiwa omukazi ono agende. Nze omanyi nina ekisa. Naye saagala kamanyiro, manyi abantu bamanyira buzibu kinafuna. Nakosa weekend. Bw'obalaga nti ogaba ssente kabuli omwaka 2 alowooza gogenda okyusa Uganda. Siri minisita, siri mukozi wa gavumenti ya Mwami Museveni, nze nyamba Katonda b'abandaze. Omuntu wa bulijjo. Kakati bo balowooza nti bajja alina ssente zaffe z'agaba. Tebamanyi nti Katonda gwakuleetedde nga Katonda yamutaddeko ekisa kye gw'olina okukola ki? Batosobola kuyamba bannayuganda n'obamalawo. Ate ekyo kuli bannayuganda balonda bubi. Abantu ngaffe bamuyogwa gango oyinza n'obasaba akalonde bakumba. Bo balonda nduulu, Kyagulanyi alagudde, Museveni alagidde, Kungu agambye. Nenkwata emitwalo gyange 4. Netugiwa omukazi n'agenda okuva olwosadda mu ofiisi ya Balamu. Era Kungu Balamu minisitule ono za Museveni yamusindikamu bambega. N'alaba nti abadde ako kwe kumuliwaadinga ne local government. Kati local government is a very busy ministry ate technical. Kubanga yeemu kuzifuga eggwanga. Yetwala bakaawo, batawuni Kiraaka, ba LC5, enguudo za government ez'ebitundu, kati Balamu alina okuba keyafuulu. Okay. Kakati ate mwe mulina ssente za PDM. Kungu kinategedde ku nsi. Government ya Mwami Museveni nti lwaki nagikyawa. Nti mbi. Just nekola kabaita ka service delivery okuwandikiza omuntu azze ngayagala kumuli commendinga baluwa agenda wantu kufuna mulimu kisobola okulema minister wa Museveni n'atakuyamba bana basajja bayina ettima aligwe bakikoze obuyambi tebwetaaga ssente. Kakati Balamu lwaki ngamba Balamu kumukuziikulo omugenzi Paulo Kafero kyasooka nekinnuma nekinkabya amaziga nenalabya at the end of the day kiresi kibayita justice. Tugenda kumanya abaana ba Kafero be baani abatuufu. So Balamu kyakoze kirungi. Kyekisinga. Era bye bimunduza kubasinzideko n'omwongera promotion. Yasikikolanga asaaga ng'eggwanga lyonna likivuma. Kumbe waliwo abaana abali babuusabuusa Kafero okubazala nga tebaagala DNA kode bwentuufu. Balina bifiro bye bali bagamba mbu tata yaleka super musimanyi biki mu laabu ya gavumenti ebyo babigulirira. Kati Balamu n'agamba no. Tugende tukole tusime entaana. Tujeyo sample. Katugenda kulaba abaana badduka emisinde. Kungu ekintu ekyo kyanjigiriza. Mwenna Bannayuganda muve mu kukuyeyereza omugenzi Kafero. Gaba ebintu byongo oli mulamu. Nze Kungu omukazi, nze waliwo omukazi yankyayo omwana ne muzaalukuka. Muna mwana muto. Senga we weranda nayogedde nange omwana bamuyita Elijah bamuyita Liyadi. Nakwata akaana ako nakasanga kalinga akagenda okufa. Ne nkatwala mu home care ne bakajjanjaba bulungi. Kasomye kayiza oluzungu. Omukazi yakajjayo nakatwala enayinza kwa yakataka mukasomero ka mitwalo 5 katwaliwo family ezimba muyiterera yijo oyo bangamba mu yanfana tabaniwo oyo namuzaalukuka era nkyogera ku radio ne weefata nzika ngeraija sigwa muweri nyira yijo ati netanzika nga namuzaaluka takyali mwana wange najjo abalongo nali nakyawa abalongo naye abalongo bannoonya bokka nego musayi ati omusayi gongweganya ogwo nkikoze ndi mulamu ku radio terino mwankase kubanga omukazi yeka asobola okukyayo omwana kubanga omukazi wasalawo okutta future y'omwana kati omwana oba omwagazaki oyo mwana bamuyitera Elijah Liyadi namuzaalukuka obulamu ne senga weranda nayogedde nange omutima gwagaana namutwala nge yafa ne bwenfata nzikanga Elijah wendifaneka mama ke ndikatuga ngo muzimu ati nkugambye gosobola okutira omwana future ali mu international school omwana asoma Jomo Bieyo omutute mukazigo betosonyiwa musonyiwa ki kakati kiraga abakazi nti abakazi bano batukyaya abaana omukazi asobola okukyayo omwana abanga mulabe kati omwana mulabe wange lwa mukazi kantama byebekola bikukyayisa kakati ogozagezako nokakanzimbira omwana future kamuteke musomere edduuka nakati era nayiga abazadde mwenna kano mukawulire ku radio eno tolaganga omwana nti sente nyango okufunda okimanyi nti abaana bange mbadde senabaza ku ssomero mbalaga nti nnoonya sente zimbuze kintu kirungi omwana amala wiiki 2 nga tanadda ku ssomero n'omulaga nti engeri gy'okuzaamu omwana sagala bakaddiwe ng'abaana ba Paulo Kafeero omwana n'obanga omanyi nti olina ebikalu n'obanga olina kunguza siwa kunoonya milioni 10 olunaku nezimbula naye omwana mulaga nti sina wadde na 10 ayinza gatanangulira olugoye n'omugamba sente nnoonya omwana ava buto ng'amanyi okuva liwinga sente
naye bano abantu bagenda ne bakuza bubi abaana babakola ekyejo naddala abakazi babayita omwana bw'omukuza ng'omulaga laavu ng'omulaga ekyejo nga simanyi mami mbukwe kumukuza obulungi ate bw'omusimirako ttaka ku ntaana kungukwata omwana omukube kwata omwana omulage nti sente zibula omwana tomukola naye kyabugwagwa nnyo kyabusiru nnyo okuwa omwana laavu mu buto ng'agenda kukula afuke ng'abaana b'omugenzi Kafeero abamu mwale mulimu abategeera abatonotono kati omwana ono bwakola kati ze maze wiiki 2 sinaza bana kusondoza sente zimbuze ati abitula ne tukole kungu Chichi maze wiiki 2 sinaza bana kuki kusomero tekitegeeza nti abampulira ku radio nti sina sente naye omwana nagenda kulaga tata school fees zaamu bulanga tata sente teyabbanga nzibe yakolanga nkole kati abaana ba Kafeero bano babakuliza mu mbeera gye balowooza nti embeera nyangu era Munnayuganda mpuliriza ku radio obulamu bwo bonna teweegombanga okuza omwana wo nga waliwo omuvubuka gwenda bono w'amalala nabadde ne Gerard kiweewa jjo mugende ku peji y'omumbejja w'omutima mulabe video yakyo wamugenda kutegeera Kafeero gye yava message yakyo anagiyizeemu ebintu bibiri walingawo omukazi bamuyitanga Lubalala oba ye Sauda Lubalala yaloga Kafeero obulamu bwe bwonna yabonyabonya Kafeero obulamu bwe bwonna naye Kafeero n'akola bandi ye n'ayitimuka nti Kafeero baamuwola nanga yakajja mu ndongo ne mu kufeera bamuwalanye kino kikulaga wagwampuliriza ku radio nti tukuze abaana nga tubalaga nti ensi waliwo time ejja okutuuka nga tolina mwana oyo nga tokyayogera tokyasobola kumulaga laavu gy'omulaga tokyasobola kumulaga mukwano gw'omulaga nga wafadda wafuuka magumba ng'omugenzi Paulo Kafeero omwana we alibeera atya mu nsi mugamba nti emizimu gidda nze sikiriza mu mizimu sikiriza mu life after death nzikiriza nti omwana no bwomumentalinga ng'akyali muto n'omulaga nti ne wendi banfudde envaawo oyo oba engeri gy'ogendamu ompulira bulungi yengeri egenda okuleka omwana nga tasumbuye muntu ku nsi kati abaana ba Kafeero bali mu kusumbuwaasi abamu baagala byanfuna abamu banoonya musaayi nammwe abazadde abampulira ku radio 3 zimpulira kati kuza abaana bw'obanga omanyi ti olinayo wazaala omwana nga teyakola bya kisiru nga kano akaana ke nazaalokoka akakola ebyekisiru kwata okuŋŋanya abaana abo obawe ebintu ng'okyali mulamu kibi nnyo okufa ebintu ne bigenda nga byotaakola n'ekyokubiri kibi nnyo okufa n'olowooza nti bw'oliba ofudde nti mulibamu omwana ategeera n'ekirala mpulira ku radio si kirungi kuzaala mu mukazi omu mu baana ba Kafeero bennalaya ati mulimu ababadde bategeera kitegeeza bamaama baabwe bali bategeera kubanga okukula kw'omwana atwala entegeera ya maama we 70% n'atwala eya kitawe 30%. abasajja mwena abampuliriza temuzaala mu mukazi omu mwana era wajja kubayo omwana agenda okununula omusayi gwa Kafeero atandika ekika ki yeeyisenga kitaawe Kafeero kubanga Kafeero mumanyiiko ebintu 3 mbadde n'abayimbi ebbanga lyonna Kafeero yali atya Katonda Kafeero yalina empisa naye ate yali alwana nnyo gwe muntu yenna mpuliriza togeza n'okola ensobi n'ozaala mu mukazi omu zaala mu baana ofune mulyo osobola okuzaala mu family nga omanyi nakino kinjagala mbabulire ku radio ebukojja wewava obugagga buli lwolikwana omukazi ng'ewaabwe baavu omwana wo ayilayikira okusikira ekikolimo ky'obwavu nti ebukojja gye tuzaala abaana wamatalinga kinene kati nga bwe nkunyumiriza akaana timbadde nkawera ako keerayija kali akakazi nikagenda nekamujenga kaga ekikolimo ky'ebukojja kigamba ono mwana tajja kufuna future ate nekyo kankikubulye bataata tulina obuyinza ku baana abo mu bikolimo nze nsobola okukolimira omwana n'abo nebbanga yonna wabanga musaayi gwange okusinga maama we mwena abampuliriza ku radio tonyiizanga taata w'omwana kuba kyekiba ekika kye gwe guba omusaayi gwe buli lwolinyiiza taata yagaba emikisa ebiseera ebisinga kubanga DNA bakuzika ku kijja kya kitaawo taata wo ali kwegaana tolooza togenda kufuna emikisa mu nsi waliyo omuntu nga saawa zino ali ku radio kuno ampulira nga ayagala kumanya bumanya kika kye nga talina kyakyagaza kubanga eri gye baba bamuzaala kati mwabampuliriza ku radio ensonga ya mukulu Kafeero tugifunemu ebyokuyiga tuleme gibalaatiramu tumanye nti olina okutereza ekika kyo ng'okyali mulamu
oyina okuza abaana bo n'empisa ne batakolanga kiri ekyagamba omuti gwa taata nagutemawo simanyi gwali gumusumba omusajja yafa agambye njagala omuti ate omuti gwe ogujjawo kwega tukuziza ebyana ng'ebisiru waliwo ngambye nedda bajjo stop lying mother does it more mama akola ki bamama basinga omwana akuze ne single mother taba na mpisa nga mwana akuze ne single father omwana akoze ne single father tata amulaga ensi ate mama bamulaga kyejo na kumutibula kibaita laavu y'abakazi kujinya baana mu buto mwina omuntu ye nampuliriza nga oli mukazi eyo laavu gye mulaga abaana ebyejo bye bimakola ate bye bibalemaza mu nsi nga mufudde naye taata omwana akuza amulaga hash time akuza amulaga nti ensinzibu tayina laavu gy'amulaga ya kisiru kino mbu wakaana kange simanyi ka baby taata asobola okuba omwana oyo emiggo mama kyatasobola kukola kuba bamama beefula mabaama beegula nnyo ku baana bamanyi nti omwana kasita omwegulako n'omugamba baby sirikawo n'otomulaga kituufu mbu kwe kumwagala ate kye kisinga okulemaza omwana that's why abaana abakuze ne basinga mother tebafumbirwa abaana abakuze ne basinga mother future ebeera ntono because babakuliza mu bulamu buli soft naye abaana abakuze ne taata uyo mwana abawanjawulo kuba yaba yakulanga amanya kye bayita ensi bano bamama beefulamu bali soft ku baana kumbe baboonoona naye taata kizibu nnyo taata obutabulira mwana oyo nti ensi eri bweti bwaba muwala namugamba mwana wange abasajja bakwabuzi toyendanga okitegedde bulungi kooli kwana akakazi samola nga kasiru kali kukyayo omwana paka lolifa era abasajja abasinga kyenda mwenda bakyawa abaana baabwe abakazi mayigalegala mazima ge muti okuwulira omukazi ng'amumalako emirembe omukazi akutamize waliwo abaana be nali nkyayirwa abakazi kwamba ne bamama bakola ky'amanyi okusalawo mu future y'abaana engeri gye bagenda okubaamu okitegeera bulungi osobola okyawa omwana olwa mukazi kubanga entegera y'abakazi ekola ky'amanyi nnyo okulaba nga omwana oyo akula ng'afuna future president ayogera ku bantu abagenda e Dubai president yagaye nti yeewunye bannayuganda abaleka paradise eggulu wano ne bagenda ku kyeya kati kano njagala bakateme bakawunya nda kuba samula mpa olupapula nsomesa mwami Museveni ku radio samula mpa olupapula president you paradise how do you live paradise njagala bannayuganda sibasabanga kutambuza video kano njagala mukatambuze paka president Museveni wali okay president Museveni ayinza okubata manyi gwanga lyafuga neche manyi bambega kwe bali ku radio mwami Museveni ofuge gwanga nga 80% bavubuka mwami Museveni ofuge gwanga nga emirimu gye nyini tegiriwo gyo abavubuka abo era mwami Museveni ofuge gwanga nga buli agende ebweru gyalaba future nga yinza ku baano bamulemesa nga yasaba omulimu bwaba mukazi nga bamwebakako bwaba mulenzi nga yawandika application yamala alina degree ne bamumma omulimu bwaba mulugwala nga bamumma olw'eggwanga bwaba mukikuyu nga bamumma olw'eggwanga n'asalawo n'agamba kanve Uganda ngende nnoonya ekyokulya mwami Museveni abantu abali mu diaspora be basinga obutayagala nsi gye balimu kungu mu Katonda mu ggulu ebweru wabi obeera mu kiyumba n'obeera mu bokka toyinza kubira bajjo nti mpereza ye10 toyinza kwogera na neighbor eweru bakutte olaba nga talina na muliraano guyinza kuyamba bino bina mwami Museveni tabimanyi mu Katonda mugulu mwami Museveni abantu bonna bakugamba nti abantu baagala genda bugenzi bweru baagala genda bugenzi Dubai kitegezo li diskonto kyali president wa Uganda tomanyi bizibu byonsi byeyina mu Katonda mugulu tali muntu ayinza kuleka bamuziika tali muntu ayinza kuleka baŋŋandaze nagaka ngende ku kyeyombere bulungi mwami Museveni wayogedde statement ng'okuddala n'okuddala nenjagala n'okukaba amaziga nze kungo kimanyi soogeza kabampaani omunave nagenda ku mawanga kakati mwami Museveni lwakuba muneego abaana bayinza okuba nga tebaagala genda ku mawanga oyinza okuba tolinayo mukomba bokisi oyinza okuba tolinayo muntu awankawanka olwokuba oli president mwami Museveni 99% of the people abali ebweru banaku tali mugagga ayinza gakangende ku kyeyo mwami Museveni ekyeba kinoonyanga source of income nga bwe yajja nakusaba omulimu mu masanyalaze kanawulidde umeme yakubye contract yenkadde UDCL abantu bali mu kizikiza omukazi ali mu kuba baloko supplier era oyo mukazi wamwe bitagenda kubeera mu yo office dayi wali kuba Museveni yeko otegede bulungi mwami Museveni ba minister bo kyekizibu kyoyina nti boolonda tebasobola kugamba mazima nga bajjo nze kankozesa emikutu gya TikTok kankozesa emikutu gya radio nkugambe munnange yakuwadde amagezi gonna ti abantu bagende Dubai kyeyagalire oyo manyi yabadde akuwaanawaana omuwe ku ssente omwongere promotion omuwe ekifo teri munnaye mwami Museveni tali mwana wa muntu gwe bazaala nga yagala genda kumukomba box y'Abawalabu okimanyi Abawalabu bakyafu nnyo
yagaye wagende Dubai yabawuli yagala kudda buziwa kakati mbagala kudda buzi kubanga ye mwami Museveni ali bulungi simasikini nga bana abagende Dubai simasikini nga bana abagende Qatar simasikini nga bana abanaza abakadde simasikini nga bana abanonye emirimu mwami Museveni munajirie emirimu jaba masikini eggwanga lyo lyamala kubabula emirimu jamala kubabula bano abamu bagenzeyo nga bewoze na kwewola sente zibatwala okufuna ekyokola omwana avaawo namuga tugenda kuwa emitwalo 8 n'amala emyaka 3 mwami Museveni nga tebamusasudde contract njagala president ate oyambale engato z'abana Uganda ku university mwenye kibaita being empathetic putting yourself in someone else's shoe nani kibaita sympathetic feeling sorry for others mwami Museveni tabina tasobola kweteka mu ngato z'abantu bagenda bweru ola tasobola kweteka mu ngato z'abana Uganda ye mwami Museveni anti buli muna Uganda ali bulungi tasobola kufiringa sorry nagaba n'abantu benfuga ngeeteze wange lwaki mbabonya lwaki sibasalira ku misolo lwaki mbamenya amayiba wagayo mu nnema lwaki mbakwata ne mbasiba ku bwerere because is not sympathetic. I know mutima oyinza ogamba nti is a robot kyekyuma ekitasaasira ekitalina feeling omuntu omulamu ng'alina feeling ze kungulu ensanga omuntu atalina kyakulya sisaka busesi tulabaona talina kyakulya amwami Museveni abadde nga avuma abaana abagenda ebweru amagufa kungu amagufa ogamanyi amagufa wali ofiiriddwako munaje nakusekerera amagufa ndi kati namwe wamwe mufiirwa kati mwami Museveni ali mu bbwa ly'abana Uganda bwakwatamu kubanga yayina mwami Museveni abakadama bojerega oba abantu bonna abali ebweru ku musolo gubasasoko bagulire emmotoka kaddengezo ko zitambulira kwe kusikasuza sente z'abaana buze balya tali muntu mukata mugulu kino nkyogera njagana kaba Uganda gulu paradise kakati gulu lyawanga eggulu basuliramu enjala mwami Museveni amanye omwana obufudde mulago mwami Museveni amanye abantu basikuterera okubwerere mwami Museveni akimanyi abasirikale bennyini owa traffic asiba musana ekimuliisa enguzi nga talina school fees wa mwana kungu nkalina kamala wiki 2 nga sinaza baana kusomera neza kwankikola intentionally bana bamala mu maalo na malala naye waliwo omuntu nga amaze tamu 2 tasomesa mwana mwami Museveni tabimanyi tali minister alina bimugamba tali RDC ayinza bimugamba tali MP ayinza bimugamba because bamutya kaninza bajja atakutyaze kugamba bino mwami Museveni oli waddembe okunzita oli waddembe okunsiba oli kubanga nawe ojja kufa nange ngenda kufa fena tugenda watu wameka wamu chovaze siringa bana bagamba mbo bwana bwange zobwana bwange Katonda yajubbukuza kubanga era kati yabukuza ndinabo kungu osobola okusalawo ku mwana wakule okimanyi buli muzadde awulira omwana ayagala afuuke parliament olaba afuuka parliament kati mwami Museveni nkwegaire weetekeko mu ngato z'abana Uganda mwami Museveni nkuwadde offer kano ka video bakakuwe tutambuze ku bigero abantu babonaabona mwami Museveni nkuwadde offer nyagala tambule ku bigere mu Kampala tewali ajja kukuba jjinja oba you are security tambuze ebigere kugabe bano basula kukuba tebalina kyakulya ono yalina omudala n'ogumenya mu trade order ono yalina kati yalinga agamba nti bana Uganda ffenna tuli bulungi ne wabulayo ne minister yabadde kololo yabadde wa n'abulayo ne minister amugamba no swala kuba yaswadde internationally tosobola kugamba nti abantu bafa ovu Uganda kyeyagalire bagende Dubai kunguza sirinyanga ku nnyonyi zishinga n'okulinyonyi kuba siri bubi nga bali abalinnya ki abanoonya omulimu nange era mbakubonaabona nandifuuse kadaama kubanga njagala bino bwetubanga tubyogera kungu nagamba bwetubanga tulwanira kukuwa bwetubanga tulwanirira obulamu bw'ensi kungu kubyamu akafaananyi nga mwana we ye kadaama kungu mu kika kyamu wali omwana gweyagala agenda akomba ebokisi z'abasajja babawala babakwata binyira kungu osobola kati bwobanga okola decision ng'oyogera mu public weetekanga munogamba singa mbadde nze kungu singa bino siri akabampani zisiri MP sagala bululu yate munondanga mulonde be MP bamwe ne gamba kafukungu ozadde omwana kati zenna tifali lina abaana singa mwana wange yagenda okombe box nenga matwacho ove Uganda monse nonji Uganda nunyi nga bakazi ye Museveni akimenta bawala okubasaba emibabe bakako manya abaana waliwo abaana bakamala ku mubusi bakabe mirundi nga 10 nga babasubiza emirimu tebagibawa kati mwana yecha wanaga abantu bansize n'ebirwadde kangende bwala bunkombe box nonye sente zinanziko tubadde okimanyi abantu bangi bagende bwe kufuna sente za malalo kubazika nga babasinga sirimu mwami Museveni atakimanyi nti abantu abagaba emirimu benyini problemu ya gwanga nti Uganda ensi terina mirimu kuleta information gyobadde oleta kwanza sijja kumala obusungu bwe bunninya nja kwogera n'ebiyitira yogero badde olina information gyoleta yes amanyi na mwami Museveni nga tugamba nti njagala video bajiwe mwami Museveni alimwe kwefula mutam disconnected ne Uganda bwabanga da ye president wa Uganda pozi nga omuntu atufuga si ye president Museveni nga tuyine ekitufuga kitamanyi bwabanga de ofuga oyizo to tabanya ate ensi yange enjavu oyizo kati yeke nyina asiba alwanyisa enguzi
yakakwata speaker wa parliament kati eggwanga eriri enguzi ngenda kuwa eggwanga eriri enguzi ngenda kuwa kongusole eggwanga eriri enguzi libera muri tie mirimu nga ne sente abantu bebazibba uyo yabasonyere no basonyo yogera president bwagamba nti Uganda paradise ate kiko kyekinu Uganda yafuuka dye eggulu n'atugamba omanyi struggle ze tulimu figures yatuwadde zonna nga ziraga nti abaavu oba obwavu samona mpa ku peni n'olupapula nenewuunya naliko emabega kaawo ku kyalo ekimu Nakaseke nga waliwo ebintu bino babinundi 5 ekisooka abantu bakyanywa amazzi n'ente ewaabwe yenyini katakasa kugambe ewaabwe yenyini bamuzaala wa Kisozi ente jja n'erijja mu kidiba bwete ewaabwe yenyini bakyanywa amazzi n'ente abantu ne bajja n'ebidomola ne batutubika kungu kyoyogera kituufu ne basena ente etaddemu obusa etaddemu obugere bwayo obukyafu embizzi embuzi ente banywa amazzi does Mr. Museveni know that I don't njagala video njagala bambega mwena abasemwa yabali ku radio mu video I don't know does Mr. Museveni amayita abantu bakyanywa amazzi n'ente that I don't know kali wasobola kunywa kakati Mr. Museveni asobola ozaala omwana we namwagaliza okunywa amazzi n'ente of course not Mr. Museveni yanisanyuse ngo omwana we avudde mu Uganda agenza akubye ekyeyo ekyo kimu ekyokubiri abantu bakyakozesa buno bayita munaku tadooba obumanyi obutaalo ogenza wa parafini ava ku munaku tadooba amafuta ga parafini abantu bagula parafini n'agula akataala ako buno obw'ekibaati babukolamu akataala ne kalegama amafuta parafini kerosene ne bayiwamu bamuyita kerosini kerosini ye parafini n'ateekamu olutambi wano n'akoleza akaliro does Mr. Museveni knows that I saw it tali minister ayinza watu kabali ba minister kumanyi tuyina ekikolimo manyi bamugamba buli Munnayuganda ayina amasanyalaze buli Munnayuganda ayina wasula buli Munnayuganda ayina eddagala bayina bipoti byebakola kubanga bamanyi mwami Museveni agenda ku galipoti bamukola birimu namuga nti muzeeyo ogaggawaze eggwanga teri banaku kati waliwo minister ayinza okubanga wagenda yamugambye tuli abagenda Dubai bagenda kyeyagalire naye omuntu yina yakoze statement yagenda kufuna ekikoli mu maaso ga Katonda ekyokusatu nalabye abantu nga bayingira na nkoko saawa 12 nkoko nga olwokuba talina mafuta talina siringi bibiri bigula mafuta ga kuteeka mu munaku tadooba ayingira saawa 11-12 ng'obudde bukyalaba oyo example ekayonzo omanyiyo ekayunga omanyi okusekula kasedde wamuwulirako waliwo lumande gwe basalaasala ne bakaza nosekula kasedde lumonde gw'omwerimira naye nga tolina sente za mukene oba zamunyuzi n'ogaya kasedde oyo kimanyi mwami Museveni nti abantu bakyasibira kasedde bakyagaaya kasedde kungu okimanyi wali abantu abali akawunga ka mungu nga bakatadde mu mazzi gokate mulimu nnyo dazi mwami Museveni ebyo abimanyi ekisembayo ekyo Museveni akimanyi nalabye akasiisira hat grass searched hat nga bakazimbisa budongo busa abantu bagamba obudongo bwe busa bwente oba obwembuzi yesebo nga mulimu abantu 9 omanyi akasisira kana kati nakabanga essabo abantu 9 ku bantu 9 kuliko omukyala maama kuliko taata kuliko abaana baabwe omu wa myaka 18 mulala 12 omulala 13 bwe batyo abantu 9 mu kasiisira kamu neŋŋamba Uganda wano weetuuse kungo obadde okimanyi eyaabwe wagiwulirako omusujja baguyita yaabwe nti mwami Museveni tamanyi nti abantu bakyakamula ebiwero okujjanjaba omusujja bwe bakuteekako boti n'oteesika ebiwero bimanyi n'obiteeka ku mutwe gw'omwana n'obiteeka mu kifuba okimanyi mwami Museveni tamanyi nti embeera yaggwawo kungo obadde okimanyi mwami Museveni akimanyi nti abantu bakyayozesa amapaapaali takimanyi we nalabira nti mwami Museveni mubi nnyo yagambye tetugenda kugula pikipiki z'Abamiruka kyokka wulira kano kungu ye ayina konvoyi ya motoka 10 baminisita balina liidika mu maaso alina n'emmotoka emuvaako emabega mpuliza kungu famire yo yokka ayina emmotoka ezigiwerekera naye awulira nti n'obugaali n'obupikipiki bw'Abemiruka kungu kino kankigambe kubanga omusajja otayagala bantu yalinga nti eggwanga lye yekka nti pikipiki bagenda okuba Abemiruka bayagala bakulaakulanye abantu kopiddemu temusote eggaali president mukozese bugaali kati ye njagala bamuggyeko konvoyi njagala ino video mugiwe mwami Museveni njagala mwami Museveni bamuggyeko konvoyi ompulira naye avuga emmotoka emu avuga taxi oba bulamu bwayagaliza banne yasolo that is not being empathetic lwaki tosota akagaali n'olambula omulukago yasobola okukikola kale omwana we asobola okuvuga akagaali nga just RDC we ayina liidika ayina n'emmotoka emuvaako mu mugongo
lwaki ko kyotoyagala baana bo bulamu kuyitamu mpuliza bulungi kyotoyagala gwe bakola ki gwoba okyagaliza abalala guba mutima mulungi oba guba mutima mubi ne ate I blame these ministers balonda nti balonda Kayinja mumanyi minister balonda bamusuuta kumunyaga tebamusuuta kutereza ggwanga kati bamugaye kati muzeeyo yogedde kati ole yavuddewo n'amugamba zolo nafunye enswera yange yampadde amawuli bamugaye muzeeyo no speech togikola this was the most boring speech of all decade Kayinja oba ndizi abantu bakyabisalaasala n'atokosa naawe abaana bali ekyemisana kungu mwami Museveni ebyadda takyasobola kufuga Uganda abimanyi wa mutima mubi ng'omuntu kino kyange kyabajjo kubanga tosobola kubanga oli wa mutima kati nkozesa eki kati gwembula kye bankozesa kiri oge nti mwami Museveni pozi talina tosobola kubeera mu ggwanga 45 years kungu mpola tosobola fuga Uganda myaka namwenda nga tomanyi bizibu bya ggwanga naye mbadde nkugamba nti nteekayo mugamba amazima maybe kiri kyobadde otegeeza kuba omutima tusobola gupima naye mpozi ng'ogamba nti omutima gwati byakola nti out of nkugambye is not empathetic and is not sympathetic kyotegeeza si musaasizi taneteka mu ngatto z'abannayuganda Museveni ng'oyagala eggwanga litereere kungu olunaku lukeere yeetekeko mu ngatto z'abannayuganda ze ntambuza bigere kungu ntambulira ku luguudo ndaba ennaku abantu gye bayitamu manye ennaku yowa bodaboda yandeese wano gyayitamu manye ennaku yowa taxi gyayitamu okutereza eggwanga you just have to be empathetic and sympathetic ofiringa essole nti bannange singa abadde mwana wange nga gwe nninyise nno nyagenda afuuka obwakaddaama mumanyi family erimu bakaddaama nti kibanga kikolimu ye Museveni aluza mbu bwakaddaama kirungi oba wabulwa mirimu ng'afuuka life failure n'ofuna ensadala n'ekuwa omulimu n'okomba emmere box kati g'osobola okwagaliza omwana wo okomba box osobola ogamba abantu abagenda okomba box bali bulungi which means is disconnected tamanyi na bizibu biri mu ggwanga lye ekyo kyokka oba tumutwale mu kooti babagoba mu ntobazi kituufu entobazi za ggwanga kituufu twagala obutonde bw'ensi naye execution mbi eri selective President Museveni oba owulira program eno abantu abakwasa amateeka they are not equal General Kahindo Tafiro oba owulira program eno abantu mugamba okukola ebikwekweto atayina ssente gwe bagoba bwe mwa musazeewo okutereeza butonde ffenna tunyigirize nange mbabajjo nga naziba mu lutobazi bajje bamenye ennyumba yange n'abanaku bajja kusanyuka tumenye ennyumba ya bajjo yazimba muki otakadde bulungi kungu naye ekintu ekiruma Masiikene talina kyegenda ggulirira nguzi gye basinga omenyera ennyumba kungu alina mwaka sente bagamba kungu yatuukiriza amateeka nammwe abali mu offices abakola operation ezo ndayira aga Katonda sibakolomira mutye nnyo Katonda osobola okubanga gwe iddi Mukama n'akutwala omwana wo n'abanga abanaku abo bogoba ku ntobazi nze sijemesa abantu kuva mu ntobazi kungu era saagala abantu bazimbe mu ntobazi naye engeri gye mukwatamu abantu abo balinga abatali bannayuganda. Let me ask you 3 questions. Kambuzeebuzo bisatu. Ekisooka waba tewasobola kubeerawo ngeri oba enteekateeka ennambulukufu ng'ate erina mu phases ngeri mu phases abantu bano gye basobola okuvaamu abeeka bwala tugenda kusooka tubajjeyo mugende wali mujje mudde wano ekyo gavumenti eziwa ekitiibwa abantu baazo kyokka nokungu ekikwasa amaziga ekyo kimu bajjo ekyokubiri ekibuuzo gavumenti eno yali betesobola kubuulira bantu bano nebawa obudde obumala simanyi ekyo nakyo kyaganye ekyokusatu tewandibaddewo ngeri yonna abakadde bannamwandu abaana abato abalwadde gye baali badde bakwatibwamu n'ekitiibwa simanyi bajjo nalabye omupoliisi waliwo akatambi akatambula manyi abantu bali ku live wano bakalaba ng'abamu ku basirikale abaagenza okusengula abantu bano nga bakuba n'empi abantu nga balinga olinga akuba omusota kano kankogere kungu omanyi lwaki abasirikale babonaabona nnyo abasirikale balina ebikolimo kyofala nga owa poliisi kizibu nnyo gaggawala beeyisa bubi nga babatumye ku mission balinga bamuntu nsolo ate bannakubazibu osanga omusirikale Katonda ekikolimo ky'abasirikale kizaale tasobola kutulugunya munaku ne bagamba mugomewo nga nayo kenyini osula mu uniport nga nayo kenyini osiba ogusitudde ogubundu bagenda kuwa emitwalo 4 n'osanga omunaku kyokka oli ku munaku muno gw'okuba n'otobaamu humanity kyobanga ebisirikale bifa bubi
ziraga n'ekizula nti waliwo ebisirikale ebifo obubinga byo Katonda yabitonda kubonaabona Katonda yalina ensonga ki byayingira mu olwo Museveni wabibonyabonya n'empulira ku bakisindika okukwata kitandika okukuba onkubira ki nekitandika okukuba n'alabye nga kikuba omusajja ne yeerwanako bw'ati n'agamba bannakati ng'okuba waaki ate abakuba boge ate bamasiikini bazibu ate bakuba bamasiikini n'abantu baabwe be baaleka mu kyalo bamaama baabwe tebalina kyakulya n'ekyokulya tebalina kyokka ffe abalwanire bakisindika okukwata bajja tekitandika kukuba bajjo kugamba Katonda nagamba nti omunaku Katonda yasalawo abasirikale lwaki babonaabona Katonda yasalawo okubonaabona kwabwe bwe bagamba nti genda ogoba omunaku muweemu time you don't need to beat him okuba waaki olwadde omenya ennyumba ye omusajja gwe yandibadde amusirisa amagye g'e Kenya polisi y'e Kenya kyovalanganoza abasirikale b'e Kenya bagagga basijja b'e Kenya balina discipline ne bwakwata omuntu yeekalakasa kiba kizibu nnyo mukuba naye bano ab'Uganda balina lulamba neexai Katonda kyava byavuwazizza ne bifa nga byavu ne bifa nga birina ebikolimo famire ya Mariamungu eri luddawa famire ya Nasule yalisanga abantu sapato ogiwulirawa famire z'abalwakasisi ziriweza babonyabonyanga abantu buli obeera mu buyinza n'okozesa bubi buyinza mu Katonda muggulu Katonda akusasula bw'atyo nalabye omusajja kagamba munkubira ki omusajja ali maziga abale bali wali bamenya akayumba alina amaziga ag'akayumba abaana balina bagenda kusula n'ekisirikale kimukuba oluyi etegeeza Katonda yatonda ebyo ebisirikale okubona z'olumu mbalwanira babiwe musaala n'ebiina omutima emibi bitemu mbirwanirira nnyo babiwe musaala naye bitemu binda bikidde okuba nga birina emitima emibi ekyannumye ennyo ekirala ku ekyo abatwala abasirikale bano abasirikale kye bakoze kya bulijjo none of them has come out to condemn ebikola by'abasajja baabwe ku bantu be bagenza okusengula ekawaala ekitegeeza nti adumira polisi y'eggwanga n'abatwala abasirikale bano basanyufu bya nsusso tebanafunamu nakiyita ubuntu kyeka bagambye baana baffe kye mwakoze kyekyo mwakubye na katono mwalikubidde ddala polisi yatandika ddi ogenda okukwata basuspect neddamu kubakuba bukubi nga bwe twakirabye ekawaala kasako ngwabirabye no I saw it and I was so touched akati President Museveni kankulagule bw'onookwata eggwanga ng'olifudde ly'abagagga ng'otulugunya bwotyo bannansi bennyini bagenda kwekyawa bannayuganda gaba balinga abakazi omukazi kungu ali wasizaako omukazi atayomba waka nakawasa omukazi omu kakati mukazi olaba n'amanya nti kungu ova kwegatta n'asirika n'akuteerayo amazzi n'akuwa ekyokulya oyo omukazi omwegenderezanga kunze ekyannemesa okuwasa paka kati nawasako omukazi nga nsiriikira busiriiki zinero zagendako ntemako omutwe ekiro Katonda muggulu President Museveni bino bajjo badivaiza tebasobola kubigamba baminisita tebasobola kubigamba kubanga obatiisatiisa n'obufo nze bajja talina kyembala mu gavumenti yo kambyogere nebino President abimanyi bamukweka ebimu abimanyi bwe bamukolera lipooti bwe bamukolera amawulire bamugamba be bakyamu Museveni ali misguided ne ground talina abantu bamuwulira mazima ku ground President Museveni bannayuganda bakazi bannayuganda bayinza okuba tebalina maanyi gerwanako bannayuganda bayinza okuba tebalina busungu ne President Museveni ku byamu akafaananyi ng'owasiza mukazi weewaka aga Katonda mu ggulu n'akoleka n'oyenda n'oleeta abaana ng'akuza omukazi kaalikola ekyamu ali kutemako nsingo kati bannayuganda bwe balaga kungu kino nkyogera nze Bukasa bannayuganda bwe balaga balinga ebiyenje balinga ebiwuka kebiryegatta ne byogeza eddoboozi ne gatukoyo akamanyiro k'abaana abasajja batubonyaabonya Museveni kiri kulemba okontrolinga why go for the poor because bayibuli egamba nalina akatono kali mugibwako ali mukukola lugendo lwa bayibuli kati ye President Museveni byadde atayagala baavu singa yali asobola okubayiwa mu nnyanja bonna singa yabayiwa mudda kungu ku byamu akafani wakakola trade order banaku tebalina mirimu omunaku omugobye ku luguudo lwa trade order omenye kiyosiki ye mbootereza gwanga neggwanga sala bwe lyateleza aze ku lutobazi yeekukumye ne ku lutobazi omugobyeyo omugobye ku kkubo waafuna ekyokulya kyokka ne waasula omugobyewo kati omuntu oyo bw'afuna ekikolwa ekibi banga omuntu atalina waakusula abanga afudde kati omuntu oyo alinga afudde okimanyi nti omulambo gwa kanaye kanfeeyo n'abalala obadde okimanyi saagala tugende eyo Uganda weeraga bwetayogera mazima bwe munaatiitira tonyaga nkubira mazima omuntu atalina waakusula bw'ogoba omuntu nga talina waakusula kungu aba agenda kusulawa you shouldn't lose the point teri atiitira but what we are saying government kola ekituufu do the right thing because you know it jokoma bajjo point yo njitegedde okati jokoma okunyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi nze edda nalwanyisako edda nali mulunzi edda ewaffe mu kyalo ekyabazaala twagendanga akabuzi ako kalaba
embuzi kyekimu ku bisolo bisinga okuba ebigonvu okasika wadde kaba kesi kakadde emabega okasika kadde ng'obusungu bukukwata ng'ojjayo kibooko ng'okuba nga bw'oyagala nga nkyali muto of course naye embuzi eyo nga yataamye muganda wange embuzi ogira mu bugonvu bwayo obwo embuzi eyo nga yeekyaye neva mu buntu oyinza obutagiwona ekyo kyogezaako okutegeeza nti abantu bingi bibakoleddwako ne basirika basirise abantu bamaze mu ntobazi awo mumuyita mu ntobazi 50-60 years government ekireeta obuzibu okimanyiko why come all of a sudden why come in one night and say get away from here ekireeta obuzibu okimanyiko nomenya obuduuka nomenya emifule emisususu mwe basula because gali si mayumba musu muki ekigundi kisusunku kya kinyonyi nomenya kisusunku ky'omuntu n'omugati katuvaawo ogende omukubye n'empya ebirabo bikanyuze mu mazzi n'ekira where do you want them to go and nobody is coming out to explain that now that's the pain abantu gye balina kakati ekireeta ekyo kimanyi muyina president a politician who is not a nationalist President Museveni wa politics President Museveni bwamanya nti bwengula opposition kiki ekyatuuka ku president w'abantu oyo owedda ayogerwako yagaggawala nnyo aludde nnyo mu buyinza alowooza yasoma nnyo abantu era amanyi n'abantu kye baagala n'ekyokubiri naffe tuli bafere naffe abagamba mbu tuli ku saidi y'abantu tuli banaku nnyo nakiri kongolero programu yakwogera ki buli muntu gwolaba yeefula ow'opposition ompulira bulungi kungu taliwo ku lw'abantu aliwo ku byabala nti gavumenti eno ngibbyeyo ntya kyofuna nga bonna basirise omanyi lwaki bonna basirise omanyi lwaki ababaka bonna basirise lwaki basirise ekibasirisa bayina endagaano ze bakola ne Museveni Kampala ina abaka 10 mpuliriza bakole kakati kankuyigirize ku abaka 10 aba Kampala bino Museveni waddembe okunsiba bwe ndibeereduza muri baddembe obutanyamba obango yogera mazima njogera mazima sigenda kuwa mzinda kakati kanjogere mazima nze naliko ne RPC mu Kalulu RPC sijja mwogera linnya nangamba tetugenda kuyisa mu baka yenna agenda kutusumbuwa ngero nkwa mazima we banimba mukama ndaba anti gonta nkudde okwogera ebyama buli mubaka gola batiki nga nayitamu yayitiramu ku agreement totusumbuwe onokkiriza omwana okujja mu Kampala yonna kyovula nga balubongo yababasuula be bamanyanga nti bano bali baladicalism kizibu nnyo okulya mu bantu olukwe babasuula kankikuyigirize President Museveni yamala nga kutiikinga nti kungu yitamu luta yatojja kuyitamu gwatayagalanga ku mutima kungu ntundira mu maaso nze nkugamba va ku comment nga tayitamu kakati bano ababaka bali compromised nti kungu omusajja akuwadde akasana ka parliament akukkiriza oyiseemu ababaka bayinza okuba bali abayitamu ku maanyi g'abantu Nambooze na Nakwedde era omusayo gwali genda okuyika ekayunga n'omusayo gwali genda okuyika emukono gwe gwayamba Nambooze ne Nakwedde abasigadde bonna it was they are compromised bajjo mpuliriza bakubiranga esimu tetugenda kulangira Museveni yajoga ne chairman Nyanzi wano ekawempe nalangirira namba 3 kino kye kisanja government yalangiranga n'abokuna n'abokusatu nga bagamba terms and condition applied nga tasobola ziwaayo mu Katonda muggulu nga tebasobola kulangirira gega n'amazima bana Uganda ge batamanyi nti ababaka bamwe be mwalonda bali mukola business ne mwami Museveni kyofuna nga kino kye kisanja mwagenda okukolera buli fujjo nsiba nkyogera kungu abadde banyigira soko owulire kungu nsiba nkyogera abantu bagala gubba jogogera nze okulya mu nsi yange olukwe mukama nzite mu Katonda muggulu buli mubaka wa parliament gola bali compromised Museveni yamugamba ngo oyo mulangire tajja kusumbwa mwana wange oyo mulangire tajja kusumbwa byenjagala I don't think ekyo si kituufu byanga nti sigobyogera anti kanjogere obyogera ku muzinda lugwa yogere kuti kasoka nkube disclaimer abawuliza nekyenkugamba kakati webuuze mukungu soko siriki lwaki ababaka basirisi mwami bajjo basobola okumenya abantu mu parliament leeta ekyanga yonna mpayo motion yonna mpayo mubaka yavuddeyo nayogera ku kiriwo kati nze ndi mubaka abyogera kungu oli mubaka obukulembeze bwe Kampala ogambye oli mu kwogera mazima ndi mu kwogera mazima I want a straight answer to this question you answer me let me ask me because we want I answer you ask me tegeza kwambuziza Lord Mayor wa Kampala aliwa mu bino byonna sagala kutundu ya bali mwezo no bali mwezo aliwa singa badde mwami lukwago nga butubadde nga tulaba oli mutuufu yali badolova bali mwezo oyo omu bali mwezo omu ombaka wa Kampala omukyala
aliwa bamukompromisinga nnyo ababaka bakawempa ababiri baliwa kakati mpuliriza mu Kampala wano diru yali bweti anatusumbwa yenna anabeera kusaidia abanaku yenna tebumukiriza mulangirira nkiddamu nze mukasa banzi kase bwenjogera nga nze mukasa alifunsi banzi kasenta bajjo mukono amalalo gakulukuta okyamira ku midala jambizi wasigala watano ku 10 abaana batuna ne bafa sirimu President Museveni ya compromisinga BMP gwani mukasa alifunsi bakuzikawo senta bajjo mukono okyamira ku midala jambizi amalalo bagatunda sina masimetinge kukabi babagula era bali mukola transition kankuyigiriza ebyobufuzi Kongo President mukibuzo cyane ati mpuliriza ngenda kudda mukaso kankuwa bwidi toboddamu where this tuli mukibayita sako zika kusomesa anti aliwa kankusomese galayira luli sagala kuba bali mwezo sagala omukume andi kati kuba bali mwezo ankwase ekisa no wezi yatusubiza this is Kongo tuli mu kibagayita transition period transition ojimanyi President Museveni yaleta abantu kyabagenda supporting omwana we abatagenda kumuwakanya bano bonna abamulumyanga omutwe n'abakolera olukwe ne bagenda era parliament subira amateeka ag'ekisiru okuyita kino ekisanja bagenda okuyisa buli tteeka ly'owulira teri akisiru kino ekisanja bagenda okukolera buli fujjo ly'owulira kubanga tewakyali basajja basobola kulwana President Museveni yabasalira amagezi walaba Jeno Muhoozi ku Twitter ng'agamba Road Mayor twamuyiwamu amazzi bigambo bya Jeno Muhoozi yennyini ajje wana none yagamba Lukwago badde aganye enkulaakulana y'e Kampala Lukwago badde abaganda goba bantu mu ntobazi You know why I'm Kongo mpulira njagala kudda mu kibuuzo kyo njagala kudda mu kibuuzo kyo you know why I'm asking about these leaders abakulembeze bano second balondebwa bantu nga era basuubiza nti be bagenda okuyirawo abantu omubiri abantu bano banyini kulonda babano bakolebwako effujjo okubibwanga bwetwakulabye where are they kakati because they are compromised Museveni amenyi bayita compromised politics kongole ask you jine emyaka 10 ndagayo Museveni denti opposition je mutaddeko kati kankule Museveni wadde bamunywereza kankusomese kino kye kimfula professor Tereze Muzindalo nkuyambeko kangutereze kangweterereze kusomese kino kye kimfula professor kusomese bulungi enseso mubera ndikula bulungi atulaba kamutereze Muzindalo professor nkusomese ato gwo kusatu ntegeko nago gulo gumala sebo gumala kankusomese kino kye kimfula professor wakati nga President Museveni bamusalako obuyambi ensi yonna Kongo mpuliriza kati oli kirungi oli wenimba gamba wano olimba wano oli mutuufu wakati mu pressure badde okimanyita abazungu badde basala ku President Museveni obuyambi bwa sirimu ne alavis nga Trump yaziwera obadde okimanyi bali babaninga all government officials to fly outside obadde okimanyi batokimanyi obadde okimanyi nti 50% abakungu ba police abasinga babajjako zi visa n'obutuuze omanye ekyaleeta ekyo President Museveni bali bamuneeminze nga dictator abazungu tebakolagana kintu kibayita dictator ba dictator bonna okimanyi nti Putin ba freezing account za Putin ezimu America obadde okimanyi nti Putin tebamukiriza kola business n'abantu balala okimanyi nti Kim Jong buli kintu kyakolewe akyekolera yekka kati President Museveni abadde agenda mu level y'abakungu Kim Jong okubeera nakyemalira ekintu kyokka ekiruma President Museveni ku nsi Kongo nkyogera ndi mulamu ne waleta military wabweru kumuyita kigambo dictator bwafuuka dictator natazi n'ensi enjavu the third world country dictator yabatasobola kufuna wadde akadagala abatasobola kufuna wadde akayambi abatasobola kufuna wadde akasente ontegedde bulungi President Museveni agamba nsale magezi ki kaneefuula zaawo democracy era respecting constitution